Obulombolombo mukaaga bukandaliriza amazika ga Mugabe. Webale kwekumira ku mikutu emibede Royal FM ne MRL TV mu program Tambula n'okumanya. Nange Bendikito Sekandi omusunsuzi. Omugenzi Robert Gabriel Mugabe omu ku baali enjasabiguza Africa abateeryanga ntama era nga y'omu ku bayamba ku mawanga gaabwe okufuna obwetwaze nga bava ku nfuga y'abacerupe. Bwe kyali ekiro ekyakeeso olwokutaano nga mukaaga Sebutemba 2019, Mugabe yasse omukka ogusembayo e Singapore gye yali agenza okujjanjabwa. Bwe tujjukira ku bigambo bya Mugabe eby'obusagwa yagamba nti "Only God who appointed me will remove me, not the MDC, not the British. Only God will remove me." Nga wano yali ategeeza nti Katonda yekka yalinzijawo, si MDC ekibiina ekimu eky'ebyobufuzi mu Zimbabwe, si Bangereza wabula Katonda yekka. Mu bigambo ebirala yagamba nti "I am still the Hitler of the time. The Hitler has only one objective: justice of people, sovereignty of his people, recognition of independence of his people and their rights over their resources. If that is the Hitler, then let me be Hitler tenfold, 10 times. That is what we stand for." Mukino yali ategeeza nti ye Hitler w'ebiseera bye eyabbulwa mu Hitler w'ebiseera biri, era nga ye Hitler alina ekigendererwa kimu: obwenkanya eri abantu be, emirembe eri abantu be, okussa ekitiibwa mu bwefuge bw'abantu be wamu n'eddembe ly'obuntu n'ebintu byabwe. Oyo bw'abanga ye Hitler, kambeere Hitler emirundi 10. Ekyo kwe tuyimiridde. Ebyo nno bye bimu ku bigambo eby'obusagwa ebyayogerwa Mugabe ng'akyali mulamu. Amazika ga Mugabe gakandaliridde olw'obukuubagano obuli wakati w'abachief ba Zivimba gy'azaalwa wamu ne famire ye ne gavumenti. Famire ya Mugabe yasooka kwagala kumuziika ku kijja ky'ewaabwe gy'azaalwa, yo gavumenti ng'eyagala kumuziika mu kifo ekiteekeddwa oba kiyite National Monument. Ng'ate bo ba chief Bazivimba bagamba nti be balina okumweziikira. Dominic Matibili, kizibwe w'omugenzi Mugabe Robert, yategeezeza aba AFP Agence France Presse nti ba chief baziikibwa mu mpuku ate mu kyama mu ttumbi ekiro. Chief Benjamin Bulombo Jr. yategeezeza nti ba chief bwe bafa omulambo bagukaza amannyo ne bagasokonkolamu era n'enjala ez'okubigere wamu ne ku mikono ne bazikuulamu. Era bwe bamaliriza omulambo ne baguzinga mu maliba ag'ensolo oluusi n'ogumu ku mitwe gyazo. Abatuuze b'e Zimbabwe abasibuka mu Zivimba district Mugabe gy'azaalwa abamu tebakyakkiririza mu bulombolombo bw'ebyobuwangwa nga okuziika abantu mu mpuku, okubasokonkolamu enjala n'amannyo wamu n'okubaziika ekiro. Bino n'ebimu ku bigambo byawulirwa mu eyawummula Professor Claude Mararike ng'ategeeza AFP Agence France Presse. Eyo nno y'ensonga ey'amaanyi ekyalemesezza okuziika kwa omugenzi eyalinja sabigwa Zimbabwe era omu ku masajja ab'amaanyi ku ssemazinga wa Africa, omugenzi Robert Gabriel Mugabe. Yafanga mukaaga Sebutemba 2019. Mwebale kwekumira ku mikutu emibede Royal FM ne MRL TV mu program Tambula n'okumanya. Nange omuweereza waayo Bendikito Sekandi omusunsuzi. Mutulinda oluddako.